Tulina President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, Elected President of Uganda, President w'Abannayuganda, President w'abantu, President akira bonna, President bannayuganda gwe beesiga, gwe balinamu essuubi lyabwe, gwe balinamu okwagala kwabwe, gwe balinamu endowooza zaabwe. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, baganda bange, mikwano gyange, mu kaseera kano Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency akyagenda maaso n'okola history era nga twongera obbajjukiza nti President w'eggwanga omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu byo bikyatambulira ddala bulungi era nga tubongera obbasuubiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Elected President of Uganda, baganda baffe, mikwano gyaffe, buli kimu kijja kutambulira ddala bulungi nga bwe kirina okutambula. Anti President yajja kukola byafaayo kyembalete mukimanyi ono His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Elected President of Uganda, akyakola ebyafaayo era mwe abalowooza mbu nno bw'ate President ali ku bibye, bw'ate biki, ate nnyero ate ŋŋunnuŋŋu, ate ddiriddiri, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti mwewumuzeeko baddati. Ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, President w'eggwanga mulonde. Bannayuganda bamuteekamu obwesigwa bwabwe. Bannayuganda bamuteekamu buli kimu kyabwe, so temulina kye mutugamba. Ffe wali President buli kimu ekyaffe kiba kiteredde. Ewali Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tewaba agamba. Era twongera obbategeeza ne tubajjukiza nti mwewummuzeeko. President w'eggwanga omulungi omulungi w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja bikolanga. Banange President tumwebazizza nnyo. His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, President w'abantu, President w'Abannayuganda. Bobi Kyagulanyi Bobi Kyagulanyi yes yakola kimu kulabisa ate akyagenda mu maaso n'okulabisa gavumenti y'omumpembe. Weewaawo omumpembe akyebuuza nti tetubiraba tetubimanyi naye ali mu kutya okw'enjawulo anti President amuli bubi. Tebangawo ono omusajja is talented, yayimbye nga audience ali nayo, stage performance clear, message evaayo. Ennyimba ze yayimba yatandikidde Kagoma naye ng'olaba buli luyimba lw'ateeka ku stage lulimu message. Clap for him. Mwe ne muweebuuza Munnayuganda Kagoma yalukuba alina emyaka 19. Mwawulidde message erimu. N'ayimba n'aweereza obubaka eri Muwozi ne yeefukira. Baamututte Luzira. N'aweereza obubaka eri Mathias Mpuuga. N'agamba Mwantunda. Ab'ebitibwa Mwantunda Gavana S n'afa. Gavana S n'agamba kiki? Ng'amasannyalaze mangi. Waliwo omukyala bamuyita Alison Nadiope. Ankubidde n'angamba katongole. Katongole. Omuntu atayagala musajja oyo aba mulogo. Aba mulogo omusajja atuuse n'empulira nga nzenna olutiko lungiye munda. N'empulira nga netakudde. Ninga omusajja bwe yakutteeko n'ekaaba. Temugambwe temumanyi Kyagulanyi. You don't know. Era bw'otunulya batiimu 5 nga balwana ggolo za kimu 7. Ateeka billions ne billions okuba Kyagulanyi. Gwe omuntu weeyukke. Weebase Katonda omusajja wamulabyeko ne bw'ofa. Nkigamba abalese abaana bammwe ne balaba ku musajja oyo. Katonda abawe kye abaana mwabakoledde. Bobi Wine atuuka ku stage ensi n'ewunga. Abaana bawala bambadde obukette waliwo be nalabye wano. Si mweno ekyabuleeta abaana basaze obuntu ne ngamba kiki. Ena Uganda nga tuli 778 naye tetwebase. Nga tetwebase emitima giri mu bbanga bwe gigenda bwe gikomawo tugamba atandika ssaawa mmeka. Rasta Nubian Li najja ku stage
n'owulira vocal abasoma music do re mi fa sol la ti do nga bonna obawulira they are following enyimba ze bazimba lasta Nubian n'ayogera ku basibe Kyagulanyi Robert Sentamu n'ayogera ku baana abali mu makomera Bobi Wine gwe Munnayuganda amuwalana oyagala ki kati bannange manya saizi yo engatto yambala saizi yo ono mutabani wa Bidandi naye yafunye omukisa ne bamuweereza obubaka bwe omusajja awangula Oscar Award gw'oyogera se Kenya okumanya Kyagulanyi azitowa ekiriwo mukimanyi ba state agent Mathias Mpuuga byasindise ne Moscow ne Rugaba nabo bazze ne bagane tutta waaki mazima tutta waaki tutta waaki banange tutta waaki Bobi Wine awakyasa abantu gundi teyayimbye Big Eye sajjatu yakavamu NRM ne Bobi yagaye ku nnyonyi tugende ne Big Eye tugende ne Big Eye Big Eye nawo omusajja yampa amasannyalaze mwebale kunziriramu oye president Kyagulanyi Robert Sentamu mwe bannayuganda timu kafitino ne waliwo timu kafitino waliwo benjawo puleyinga wano simweno ekyanfudde njabalaga kuba ninabukirwa ye yaziise dda ne mukama we nina olina obulwadde bwo munange wajja n'ogamba ninabukirwa abantu be UK ng'afudde aboogerera omukazi yajja n'agamba abantu be UK tebagenda kujja Bobi Wine tagize bwati nagagwe gweyogerako mumanyi ne bwatalanga n'agwenkya bakuŋŋaana yes ekisika abantu omusajja ffe tubeera naye ne tetumukoowanga kubanga aliko ekyenjawulo nirabukirwa omusajja kati wuliriza Mr. Bitanu gyali Mr. Bitanu yagwadda Mr. Bitanu takyalina wasobola kwogerera Mr. Bitanu luli yajjanga nayogeranga deputy president na kati essaawa zino musajja watu ogenda kwogerera wa omusajja amasannyalaze geeyongera bweyongezi Bitanu genda va ennyendo mukumwe ng'ofukamidde weetonde nze genkuwa Bitanu banaakusonyiwa nze simanyi ne Bitanu obudde bw'omala eyo muganda wange ogenda kugwa essaawa zino otya omusajja wamulengedde n'ogamba era ono ye yagenda ku lw'enansana ne bayiika n'alagawa ne bayiika olaba ndamanidda ku emabegaawo yali avuma president ne yagambye leka kambiteeka ebbali bakama bange bye mwali muntumye mbitadde ebbali neeka ngende mu kivulu naye andamaani kyanoonya oba yaddiŋŋanye ne Rebecca agaba ababadde mu kivulu kojja omugezi babadde bonna oba yamwesibyeko bwesibi kubanga neensonga tulina oginoonyerezaako mukyala Rebecca agaba I'm trying to kunoonyereza if this man yaku hijackings if baba yaku hijackings tugenda kunoonyereza tulabe ekiddako kubanga nene ekisoboka alina okuba muyaayo oyo era Rebecca agaba wegendereze mwanyinaze wegendereze kubanga waliwo kyendaba waliwo wano system kyendaga abo baana bagezi naye ng'anamaani omusajja gwe mwali musala wa mwamulabye oyo Kyagulanyi nanyini masannyalaze oyo Kyagulanyi izaani jogebo ekyo nze kibagamba bangi temwagala kikola kiwuliriza kaakati njangende ku vidiyo entuufu eyandeese drone erina amawulire namba ya milansana ferizo 702 22 2758 njakojja omugezi mu mutaaginge abantu bano wammanga nabagambye dda ninabukirwa mindset mind biki bonna tiimu y'abanyampi waliwo oyo emire biki ebyo oyo emire biki
abo bonna ba state agents bali deployed n'omuwala yabadde MC omuwala wakoze ensobi wetondere bannayuganda oyogera otya sitaani ku mukolo gwa president olanga otya ekivvulu simawenskene agenda kujja gwe muwala gwe muwala oyo kozi abantu bange mwanonyereza mutya muwala oyo olumala geto president ajje gwe muwala gwe bino si byakuzannya kankebere wana ekifaananyi kye n'amannya male muteekayo ensi emala omunoonyerezaako muwala oyo yagize nakola obubadibadi awo obubadibadi nga era yoono indako omubalage muwala oyo keberaawo kubanga ntutandika bityo oli emusi ku mukolo gwa the return of the gladiator olanga ebisajjasajja ebitategeerekeka ebisajja ebiri awo bwe bityo biprojekiti bye baleeta mbwajja yukke kati mwaba yukke nga mugenda mu ebyo bisajjasajja ekisajja kimaze okukwata seereza muwoozi Jose Job Ziringi bwe gwe yategesa alien skin sebo naawe tetwagala nedda bintu byakutujogajjogawo alien skin adda mubaleeta mu bantu kolaki oyo alien skin bali ku project bagenda kuwa abantu butwa gwe bawadde baagala bannayuganda ekyagulanye Robert Center abannayuganda bazze okulaba Kyagulanyi Robert Center president waabwe ebirala byonna tebaagala kumanya era abantu bavudde abakyala ab'obuvunaanyizibwa abakyala abanyirira bamama naamu bandi ne batuula wali ne bagamba tuzze okulaba president waffe olaba ne kabaka Penge yazze nalabye ne kulitaka gwa yabaddewo abantu ab'enjawulo babaddewo kati gwe wenna ali mu kwebuzaabuza gwe muwala gwe n'ekirala njaba message eno egende eri abatesitesi bannayuganda mubannyonnyole ekifo ekyo kinene ekifo era na buno bwa Bitex obwalumwa enkwa obwo obusajja bwe bwali bwagala buli kimu kikola kati bubadde n'ennugu temubuwa budde ekyo ekifo genda okinoonyerezeko kituuza abantu bameka ekyo ekifo kyajjudde ne kibooga era bu TV bwe Uganda obusinga tulina obusomesa kubanga bulijjo gundi ategekera ku Royal Agency eyo abantu batono naye Kyagulanyi Robert Center mu yamenye rekodi ku bayimbi bonna abo yaba yayimbye nabo abantu bazze kulaba Bobi Wine pozi ne Nubian Lee oba ne Daxi ne Big Eye naye main factor yabadde Bobi Wine era abantu babadde beesunze n'okumufuwaza $, ne security kirabika kyakoze kyagize bwe tubaliriddemu abantu ababadde awo babadde emitwalo n'emitwalo era drone zange zikyakola survey okulaba tiketi mmeka ezatundiddwa naye nga waliwo n'abaguze tiketi ne batajja olw'ebizibu ebimu kikulaga ki bw'abanga Bobi Wine asobola okutegeka ekivvulu abantu ne bava e Denmark ne bava e Switzerland ne bava e Netherland ne bava e Germany USA General Megadi mwamulabye bayina byona mwabalabye n'abalala kiba kikulaga ki nti the Bobi Wine of today is becoming a problem. Bobi Wine mujjukire bulungi ekivvulu awo ekyabadde si Uganda ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe ekivvulu ekyabadde si Uganda eyo bayitayo United Kingdom waliyo bannansi baayo kati bwe kibanga abagwira bannayuganda n'abazungu basobozza okujjuza ekifo ekyo nga Davido kyamulema. What are you saying? Era mu kino banninabukirwa ne ttiimu bali mu kaweefube nga mukama waabwe Mr. Bitano
abagamba omulimu nga temwagukola kubanga baali bategese kwekalakaasa tajja yimba. Abasajja abantu ba Museveni lwaki temwewumuzaako? Beti Sonko ekintu mwakikubye. Abantu ba Museveni batiimuka fitino bawulira bafa kubanga nze mbagamba oyo Emile Smith omulaba akola gwa kujja mu mbuto na kunywa mmindi kyova olaba amaaso ge gatangalijjanga emmindi. Era mbagamba bannamukadde abo bali mu kutya, bannamukadde abo bawulira ennugu naye Kyagulanyi Katonda yamuwa, Katonda n'amuwa feva. Era gwe ow'omutima omubi oyo mindset kinyozi waawe UK kati Mr. Bitano omukulu yamukubye n'ambuliza mu ttaka, ab'ebitiibwa n'abakuba bonna n'ateeka mu ttaka. Bobi Wine yayimbye n'ekaaba n'azira ku ssimu yange mu kazigo kange neŋŋamba longolivu president. Ninabukirwa ng'abiraba, mpuuga ng'abiraba, bonna nga babiraba Sseggirinya gye yabadde. Muhammad n'agalaga ya Rabbi nsubiddwa okumanya omusajja bamwagala. Ne mwalabye bwanyirira ab'e UK abadde batamulaba, mwalabye omusajja bwanyirira tayambalangako n'ataba smart. Mwangi mwegomba okufuna abasajja abalinga Bobi Wine, tekisoboka. Ne bw'oroga, ne bw'onywa emmindi, ne bw'okola ki, tekisoboka. Gamba Emile Smith akulaga ebbaawe, olubuto alina lulinga kataasa, amatama oyinza okugamba bateekamu baketi y'obuugi. Kati bali eyo bannaminyowolo, baseminyomolo, bavedevede, abavedevede bali awo bawulira bafa, bavedevede mugenda kutuka, bavedevede Kyagulanyi temujja musobola. Waliwo vedevede ono w'e Masaka Nyendo Mukungwe, vedevede w'e Masaka ofudde, waliwo vedevede owa Nyendo Mukungwe ow'Ekimanya Kabonera. Ye buli lwalaba ku bazungu agamba basiyasi, buli lwalaba ne vedevede ng'otuswazizza nnyo. Omusajja yabakubyemu omusumaali nki 6 ne mwetakula. Abantu bakyalina ennyonta mbu tebannavaawo mu kizimbe ntidde n'okutya. Mubali wali balowooza omukulu akoma okuba addressing. Gemaanyi, that is the president. Kyagulanyi essaawa yonna addamu kutambula. Essaawa yonna waakomerawo tugenda kutambula. Gwe Munnayuganda lw'ogenda otegeera amaanyi ga Bobi Wine. Waliwo ababadde sibamityana ne bagenda wanga batambula. Abo mbatunuulire nabo nabagezesa emikisa gyabwe n'abaagigezesa dda abantu ne babakyawa. Ffe owaffe tumumanyi, era owaffe kyatugamba kye tukola. Yabadde wali ne bamufoosinga ne bamugamba Bobi. Abantu nga babimugamba Lubyani n'akatandika Bobi Kyagulanyi people power mpede ne bafa. Batimu Naminyoomolo bali eyo bonna naye abakazi abakulu nga mulina emitima emibi n'obatunuulira babawadde obusente butono. Mmwe mulamusobola Kyagulanyi. Nze Mumiransanafu mbagamba eggwanga Uganda lyasiima okuwagira Bobi Wine, era gwali eyeebuzaabuza nkukolimidde. Neebaza abakyala abaasuuse n'abagamba kasitajja mulaga akatinko amabeere muwanike mu bbanga. Waliwo yazze ku stage awo neŋŋamba kyekyubaaba. Bobi yabawadde omuziki n'abawa omuziki oguli smart. Nubyali yayambadde nga American Queen, King ekyambalo ekya black. Nabyera waliwo bibaalumye. Bobi n'ayambala akakofiira ka lawundi ako. Kati ne Uganda bankubira katongole obukofiira president bwe yayambadde babutunda mmeka. Kagame yawadde abantu emirimu. Akakofiira ka lawundi kati ke kaliko. Temumanyize bwe mbagamba mulowooza olaba Bobi Wine akakofiira ako ke yayambadde. Abakyala bankubidde ne baŋŋamba gwe Mumiransanafu akakofiira katufunule nti 5 ntireeta
kati nange njagena ne muwino tebuliyo mufunye ntya era batimu naminyomolo babadde kuli ku live nenga abantu bali kuli abantu babadde kugundi ya map media wabalaba ono omusajja agenda battanga mwabe emitima emibi nga temunnatuuka kantandike vidiyo entuufu drone ina amawulire namba mirasa na 0702 22 27 58 gananganda maneda ku kamera zakutte ne munange byebyo sharing a message tweyongere maso wanga ekivulu kino kina bye kyajjeeyo waliwo bye kyajjeeyo bye mutannalaba ekivulu kino waliwo bye kyajjeeyo bye mutannalaba era omuntu omusiru nga watondebwa nga oli musiru goyinza okumentinga ebyekisiru ku kivulu kino wuliriza bulungi Bobi Wine okuva lwe yatuuka e UK ngano njamugawulire Patricia Sewungu njagala ogawulire kubanga wano wendaga waliwo okukomba essowaani oginuuna ogimulungula paka kuwulira bubi owekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bagambye yayitako awo ewa Pascal awo mulumbe n'agendawo Medisereko waliwo Medisereko yaliwo naye drone zange zagampa agaawo aga Medisereko njagabawa inshallah njagabawa aga Medisereko wanga mayono Kyagulanyi eyafunye omukisa n'omulabako kuba akabonero mu linnya lya paati nerya mwana yamutuukire ninabukirwa kale bambi mukazi wattu azaalibwa eri kaliisizo jongoza kati baabo ekifo kyagwawo yalwanira omusajja era nawulira ng'afa kati ninabukirwa mukazi wattu tiimu 5 yayabika tiimu 5 bamukubidda utakyaswa kulinnya nnyonyi kati ninabukirwa bambi musaasire era mumuteeke musaala kubanga yakutusa omutima ali ku oxygen ninabukirwa yayogera ebigambo ninabukirwa n'ayogera buli kimu tajja kuyimba nemugamba gwe nga gwogamba tajja kuyimba ninabukirwa omwana omukazi yayogera ebigambo gambe ng'alinga omutume ife wane London yogerera abantu bameka awo yabaddewa nga tewalabiseeyo bana abantu beteekawo omuwala nina buki gambe ninabukirwa yayogera ebigambo n'ayogera nengamba omukazi ono amanyi Kyagulanyi naye ninabukirwa gyali ekintu kyamutuddemu era ninabukirwa mwanyinaze mmanyi akaliro k'owulira nkuwulira gakubugumye ne mukamaawo naye nze omusajja mumanyi Kyagulanyi amasanyalaze ge tebagazannyirako era abasampolinzeemu mukamaawo Mr. Bitano naye n'amukuba 5 kati ebyo nammwe ababireeta mukakkane muli kutadooba ale tugenda kubalabisa paka kuwulira bubi tugenda balabisa paka kuwulira bubi nti muyinza otutiisatiisa kati olaba ono sima mindset miki mutunuulire abasajja bano thenyampiani simulabi kati musajja wattu gwe amaanyi gomalya ku Bobi Wine singa osaliramu abantu enviiri mwena mwasasulwa tukimanyi kati essaazo mubuliddwa ebyokwogera muli ku TikTok munoonya twogere ki sajja yakikubye twogere ki era tiimu eno mbagamba temwina eno meeting yatuula mugiraba ng'eyagala kulemesa kivulu kya Kyagulanyi baba no ninabukirwa bonna laba obalaba baali ne jimu muwezi oba baali ne jimu muwezi obalaba abo nga balwana naye byonna ne bigaana mbagamba mujja kukola byonna
naye emitima emibi. Kyagulanyi yamenye likodi pulezidenti waffe. Era bannayuganda nnyongero beebaza sigenda koowa. Mwebale nnyo kulaba nti mwayimiridde ne mukama waffe pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokubiri, tiimu Kafiti no mwenna abadde bazaawo okusunga. Kiki kyekyagguddewo oyo gwe mulwana tabaliiko. Era Kyagulanyi Robert Ssentamu tugenda mwaniriza mu bitiibwa ng'akomawo e Uganda kuba likodi yagimenye. Mu history kigenda kwogerebwa the first president of the Republic of Uganda. Ono yali ludda ali mu kusika mikono na Museveni. Mulabi oyo ali mu kusika mikono na Museveni. Musajja wa Nina Bukirwa ono gyali Mungu amusaasire bambi. Musajja wattu omusaasira ne bambi temumunenya. Musajja wattu omusaasira. Musajja wattu ennaku gyalimu. Banange bonna bali bapipira bagamba batukoze tukole tutya. Naye munange ye Bobby Katonda yamuwa ne bo fitina bangi bamuvumye ne bakomawo. Temwabalabye ku kivulu bamuvumye nenga balaba amazima. Buli omu wa ddembe okulabira amazima we gali. Buli omu wa ddembe. Era tetuyigaana muntu kulaba amazima mu kiseera kye. Ekyo tukibagamba. Batiimu Kafiti no bonna bali eyo bawulira bibatuddemu. Naye tubagamba yoyo Kyagulanyi Robert Ssentamu nannyini masannyalaze. Kaakati amawulire amalala ge nnina era ku nsonga eyo yennyini njagala owulirize bulungi. Kubanga miransanafu bwendeeta amawulire gano abamulowooza nti we are joking. Please, we are not joking. Kaakati njagala bategeeza mwenna bannayuganda abampuliriza. President Kyagulanyi yabayimbidde era n'abawa message. Era tubeebaza mwenna abavudde ebuule n'ebweya okwagira Commander in Chief President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nalabye abakyala bazayina kyosiima nga bali awo. Abakyala abanyirira bazayina, abakyala abasiraamu, abakyala mwesaze obukete. Mwesaze obukete nenga temula babinga wali. Abaana banyiridde nenga Nina Bukirwa nayo kana akaviri ko kiwasiba. Kana akaviri ko kapenso. Aina akaviri kalimu beads maso. Aina akaviri kalimu beads maso. Aina akaviri yali siwa beads yalirize empuga. Kyalo omuntu okuva mu kyalo kyangu. Mugala wange Fred Lumbuye omuntu okuva Nina Bukirwa. Nina Bukirwa. Ona ne omukazi yayagala mindset nawe watukola bubi. Omukazi yayagala mindset watukola bubi. Wasajja bonna oyo kinyozi we UK kale no mindset yali atuna nsene nawe kaleerwe. Nekitayo Aji Abdul babita Abdul yani erinya kimba erinya ngera dinoonya nembakazi abakakyala b'eyuka aba mindset si kirasi z'abasajja omino okwagala. Ogiro okuli ati bagadde mindset abasajja bafu. Era kojja omugezi muganda wange watu wafunye kyanaawo nga bw'olifa ebyana kojja ngambe yadde mbuuza mu miralwa lumbu yalwa. Sibonanga amasannyalaze nina Zaina kyosiima. Zaina mpereza ku ssente endyeko ajja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamuziza Kemiko Ali lumbu yalwa. Era batiimu Kafiti no nga bali eyo bafa. Ne balaba Nubian Lee ng'aleesa kibbebi kye batudde wali. Abaana balina abakyala. President yazze ne mukazi we. Nubian alina mukazi we. Kale nga muddeyo mwasaba basiyazi. Nyanyanyo. Ngate program tugakola na mbaga ya chairman Nyanzi. Kati era nebyo muddemu mwasame. Mwe batiimu Kafiti no. N'otunuulira na Abitex. Obo musajja bukulu. Oyo munyampi namulabira Abitex. Abitex talina kyalina mu nsi. Watta abantu ku Freedom City. Abitex mwasadde akabanda Uganda ku Freedom City. Omwaka gulinga guggwako. Olose twabyerabira emisango gyakomawa. Bameka gavumenti ya Museveni etwewunyisa.
abantu batta bannayuganda ne batakolebwako. Abitex omusango ogwo gwakomawa, abantu baafa. Mumirasalafu n'engendayo kati Abitex okatunuulira kegasse noono Emiremizi bamanyira Kyagulanyi. Abantu bafu. Abitex mulabe osomuteko ali afaanananga oba kafaanananga ki kali okamanyira Kyagulanyi kyokka kajja ne kamwegayirira babe nyajja munkooka wajja kinkolera no Bobi n'akuwanika ne tugendayo lw'okuba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Abitex Bobi Wine takyali levo zo, tegeka bivulu byo mujje mukamwako. Abitex ogenda kuno mwegwe ne bajjo mwaswa ne mugende wa Museveni ne mugisika ssente mu linnya lya Kyagulanyi. Mulooza bannansi beerabidde kati essaawa zino olw'okuba olina ky'otunuulidde mu Muhoozi project baggule bakuwadde project nti lumba Kyagulanyi mwewunza. Wuliriza vidiyo entuufu ngenze wantu ewalala kaakati okumanya ebintu bisajjuse. Nabagambye guno omwaka gugenda beera muzimu ne mbagamba buli tiimu kafitino ogenda kwetakula ofe. Bobi Wine akoze ekyamagero. Wuliriza gwe muna NUP olukomawo katikati Kyagulanyi Robert Ssentamu n'ayanirizibwa bagenda kulangira tuwa egenda okusanyalaza eggwanga. Buyikwe tujja, Mityana tujja, Masaka Mr. Bitanu oli nagambye Joyce Baagala ne mugamba Joyce Baagala va mu kwewunza. Oma Joyce Baagala mukazi mulungi ne Joyce Baagala bino ebintu olina biteeka ebbali. Walabye amasannyalaze agabadde UK osazeewo ofuga ekimunga kya Trump. Joyce Baagala osazeewo ofuga ekimunga kya Trump. Oyo Teddy Nambooze ye yasayininze kimu kye mukazi wattu. Era omwana ayagala okujjaawo empigi oba Zaina Kyosiimo ojjaawo empigi mujje mwesimbewo kubanga buli amanyira Kyagulanyi tugenda kufulumya. Tukooye abasiru abaasirikanga President Kyagulanyi ayogera ku nguzi mbuze sijja kulaga sayidi yange. Kino ekintu kyalaga President yakibagambye. Yalaba abantu be gwe bw'obeera mubaka Parliament n'osirika mu budde bw'enguzi ne weebuzaabuza musimanya Mpuuga. Abantu abo abasirika lwaki mubawagira Mpuuga? Baali balya bonna enguzi era okiraga owagira enguzi yabatwalanga ewaanita amongi. Gwe Munnayuganda President Kyagulanyi ali mu kukola history. Gwe Munnayuganda tebakubuzaabuza bagenda batambula bakola blackmail ku mukulembeze waffe. Muyimirire solid mission gye tuliko yakujjako Museveni. Ani asobola okwogera statement Kyagulanyi gye yakoze ku Muhoozi UK? Bonna tebasobola. Mathias Mpuuga omubuuza okuva omwaka lwe gwatandika kikyoliko mwamulabye ali nga yafuuse bodyguard ku Anita Amongi akutte ensawo ali mu Parliament. Abantu b'engulu batuvuma bagamba laba batuvunaana enguzi mu Buganda naye Munnayuganda tebakulimba. Abo baka mubateekeko amaaso. Gwe omubaka ali ku nnongoloozi ogenda kukozesa Kyagulanyi okufuna ebibyo kawedde mudda tetugenda bikkiriza. President Kyagulanyi agenda kutambula campaign trail bagita batya bagita trail eno gundi eno tour. Ababaka bwe mutalabika President n'abeera ewantu ne mubawa ababaka 18 kati amasannyalaze nga mujja mupipira. Nakiganja ky'okutuuka leeti Kyagulanyi waali ngenda kuduumira muyina okutuuka mu budde kubanga oyo Mpuuga mukama we yagenda n'atambula nga Mpuuga leader of opposition. President n'atambula eggwanga lyonna Mpuuga talabika. N'agenda wa talabika. Najja n'ebikonvoyi bye amulindidde Luweero. Najja n'ayogera n'agira ng'amaanyi agewulira ne bamusudiyo osobola
osofuuka president anti gwe wakitiibwa munnange oli munene banina bukirwa Abedi Bwanika Joyce Baagala n'abala kati ne bannaganda bafulumiza n'erisi aba tiimu nguzi abali b'enguzi tiimu gundi yafulumye era nayo ngenda gibakola ki gibasomera era njagala mbawe message eno n'amawulire gano mugategere mwabasuubuzi mwagenze wa Museveni ne mwogererayo ebintu byammwe kabanda bamazeemu amaanyi abasuubuzi nga mwogera bintu bitategereka naye bannayuganda ekizibu ky'eggwanga lino kujjako nakyemalira tebabalimba nti Museveni alina kyagenda okubakolera omusolo baaguwajjako dda muli mu bulumi obw'ekitalo bannange musabire Ssaanya mbadde neerabidde lwakuba kagundi Ssaanya abasajja kye baamukola ntegeezeddwako Ssaanya mumanyi omuvubuka eyali mu kkooti y'amagye ennaku ezo maama nnyabo abasajja bakuba omusirikale yankubidde essimu kye baakoze Ssaanya muganda wange enkoko ekikola baana kye baakoze Muddini Ssaanya enkoko ekikola baana yuno Ssaanya yuno mumuwulire musooke muwulire wano ng'ayogera Ssaanya naye abasajja kye baakoze Ssaanya simanyi nti mulamu baatuuse n'okumuggyawo mu Makison Bay wabadde abeera muganda wange Lumbuye Ssaanya banga bamuleese mu military Makindye waali naye mbu baamukuba ne bamukuba ne bamulinnya ne bamukola buli kimu tamanyi kiri ku nsi bamukuba biisadde engulu Muddini Ssaanya obulumi Mukama tusaasire omwana w'omukazi afe mu bintu ebyo bano abasajja bakisobola ne basirisa ekisanga ekyo lwa Ssaanya kumutta mugenda okubanja nga takyajja ate bano bampuuga tebalya ssente za Kibalama puuga twajja ne tuleekaana ebikya ne tukola puuga bamwa biliyoni 2 n'akisirisa waliwo akyayogera ku Kibalama okujjako pulezidenti wange Kyagulanyi nange ne Fred Lumbuye ne Kojja Omugezi ne Asimwe Wire nkugambye baakuba Ssaanya ne bamusika obusajja nze omusajja yanyumizza sirikale nangamba baamusika obusajja omanyi okusika obusajja n'obunanula n'oteeka mu bbanga noosika omusajja eno gavumenti y'ababisi eno gavumenti y'abatemu y'abanyamulenge ne batulugunya Ssaanya lwakuyimirira mu kkooti era nze Katongole eyali mu kkooti kye nalaba muganda wange Lumbuye muganda wange Kojja Omugezi Mama Naamu Ssaanya musajja bwe tubeera ne Bassaanya nga 5 lino eggwanga likyuka ze natya bamukola bino omusajja ngambye Katongole abasajja basika obusolo mubumanyi debu animals ne babusika ng'ali bukunya ne bamuteeka mu kayumba ne bakuba bwe bamuyiira ebintu nga busima bagira amazzi naye nga galina ebikusiiwa emiggo ne giruma omanyira otya komanda waffe chairman wa kkooti obadde oyagala mutuga obadde oyagala kumutta ne bakuba Ssaanya ne bamugamba kati kootegeere nti obuyinza babuyina ng'empingo ziri ku mikono nga ku magulu kweziri ate bano abasajja okumanya babi kati gwe Munnayuganda osirise ono Mpuuga ali eno ali mu kutagala bano ba Joyce Baagala beefugidde bakyesirikidde ono Teddy Nambooze ali awo yenna amalanga mu manangi ekigambo kyenjogedde kozi ali awo yebuzaabuza bwebuza Teddy Nambooze w'empigi mwokwatagane n'Ameeri yakyambadde musimanya biki
nammwe bakazi mmwe bwe mutulabako emitwe mutuyita mbizzi. Temuli abaana babatwali makomera. Saanya alwana kufuluma mwe mukukutana mu 7. Gwe tebandeke. Kyagulanyi alwana basajja mmwe mulimba. Abasajja bangi basirise. Eno embeera ebaddewo zendaze. Era ate ayimirira na president na kibiina agamba nomugu tolina kyotugamba. Tolina kyotugamba. Bano abantu mubalaba kati mulaba ekiri mu DP bababirye Kabanda n'ababaka bonna babadde mu Neeke Mbale eya Mau bajja Basebamala ne bagamba oyo Sebamala yalumba president nedda Mau biki babadde mu Neeke batudde na Mau bali mu meeting. Nkugambye babadde mu Neeke batudde na Mau. Aba DP bulijjo bwe mwegamba mu balwani ya DP yabwe ekomewo balina bamukasambidde Neeke yatudde Mau bagenda mwongera bukulembeze nabo bakomewo bafuge. Kati eyo opposition gye muyina mwenna Uganda bwe mutategeere nti mwafuna Kyagulanyi ng'ekirabo, bwe mutategeere nti NUP is your party, ne badda mu babuzaabuza ne badda mu balimbalimba, ekiddako temumbuulira. Nze mumirasanafu nvayo ne mbabuulira. Olivia Lutaya ali mu kkomera. Lwaki? Ayina omwana. Olivia yakaaba amaziga mu kkooti. Neno osanga omubaka bali mu bulingi kwetega najja n'afuna obufaananyi n'adduka. Obuuza omubaka wa Parliament, oyinayo abantu bameka mu constituency, tugeze ekintu kigize, Mpuuga tabayina. Kuteekako Gaalubindi, Mpuuga n'ayonoona ababaka ba Parliament. Abaana baali basaza ng'abaana bazza ababaka baffe. Mpuuga yabayita mu kantini n'abagamba temina kye mugenda kukola wano. Tekiriwo. Bangi babikoze. Kati gwe Erudamani onaakola ki? Erudamani oyina ennyumba? Sooka oweekuse. Mpuuga n'asirwaza ababaka baffe. Era tabakuba Bobi Wine. Musajja gwe Kyagulanyi Katonda akuwangaaza. Mpuuga abasajja n'abakonekitinga ku miliyoni 4. Ne bagenda mu maka ga Anita Amongi. Tebandikira twala kijaketi. Gwe omanyi kye kitegeeza. Eregisireta omubaka wa Parliament ogenda n'ekijaketi atwale ssente. Kyokka ng'asasula omusaala. Twala Kagabo Mpuuga yabakubiranga ettooke lye walisise. Bangi tubamanyi mwazijjayo. Era president abamanyi. Tetugenda kukkiriza muntu yenna asaagira ku bulamu bw'abaana abafudde ba Frank Sentence. Balita Nabukenya. Tetugenda kukkiriza muntu yenna asaagira ku bulamu bwa Kyagulanyi omubiri gwa yeewo. Tweyanziza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Webale kuba musomesa mulungi atwala Uganda mu maaso. Katusuubire nti ebintu bitambulira ddala bulungi nga birina okutambula, era nti buli kimu kitambulira ddala bulungi nga bannayuganda bwe bakibala oba nga bwe bakisuubira. Tulina okwogereza nti pulezidenti w'eggwanga lino omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lw'eggwanga lyaffe ne bannayuganda ffenna nga tuli wamu tujja kufuna ekituufu naye tuba tulina